akati ebyembi bisekerwa. Omukyalo ono agambye nti emabega eri yalota taatawe ng'afudde omwaka mulamba emabega. Akati ate olwaleero taatawe avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kyokka agambye nti kitaawe bagenza omubika ku makya. Ekiro yabadde n'obubaka bwe yafunye. Agambye nti yafunye obubaka nga ali waabwe mu kyalo, mukazi gwe eyafiiriddwa. Ogambye nti wafunye obubaka ng'oli wammwe mu kyalo, naye nga okutte ekkubo erigenda ku kijja n'osanga taata w'omuto ng'ali mu kkuba mukyala we. Taata w'omuto alwanagana ne maama. Taata w'omuto kyeyavudde akwata oguggo ogunene n'agukuba maama wo omuto. Maama wo n'agamba nti naye musajja gwe onkubye omuggo, oguggo guno gwonna. N'anyiiga, wabaddewo awo akaana akawere, n'akwata akaana akawere naye n'akakuba, n'akayisaamu empi n'akasuula eri ne kalambaala. Kyokka omukyalo we bamuyita Nakkonde. Akati ate bwe weeyongeddeyo ng'ogenda ku kijja n'osanga akaana ako nga bakasibye ku muti, bakasulise ng'ekinyira. Okugulu kweno bakusibye omuguwa, n'okweno bakusibye omuguwa nga kalengejja. N'ogaa naye bantu ki bano abatalina kisa? Akati mwenna bannamukutu abawuliriza bya nnaku, naye ate ebyembi sayidi emu bagamba bisekerwa. Akati omukyalo ono bw'owulira obubaka bwe, omukwatirwa kisa oba omusekerera. Ebigambo byange muzze temubiwa kitiibwa. Emabega yonna abantu b'enzija nsomesa nabagamba soogera kintu kyendyejjusa, ate soogera kintu kiri nswaza. Bwe nkugambanga nti funa essalira, kituufu funa essalira. Nze ate bwe mba mbanyonnyola obubaka sibagamba nti nsangibwa Gindi oba olubiri luli Gindi, wabula mbanyonnyologa nti noonya ewantu wonna wezuule funa essalira. Wabula ekigendererwa sigamba nti nkunnyonnyola, nkuyita, nkutiisatiisa, owaaye jangu onnoonya embeera wano, ensonga nze nzisobola, banne funa essalira, ng'omuntu bw'anaaba nga yeesiikira akawande oba nga yeekubira oba tukita tutya, oba kwekubira kalango oba kukola kino edda. Kaakati ensonga y'obubaka obw'omukyalo ono, obudde bwe bukedde, taata kasita avaawo. Taata ye lubaale, kasita avaawo ennaku eba ekutandise. Taata kasita avaawo, tudde ku bubaka bwe bwe yafunye ku makya balyoke babike taata. Okitegedde? Kati taata wamuzaalira ddala ye yafudde. Taata omuto ye yabadde akuba maama omuggo. Taata omuto ye kabaka, maama ye maama Nnaalongo. Okitegedde? Kabaka yakubye ono omuggo, ono yennyini Kaloota yakubye omuggo, ate maama ayitibwa Nakkonde. Bakubye ekkonde. Taata okulwanagana ne maama eyo firimu yonna eggukiramu ggwe, ate ne maama okwata akaana kano akawere okakuba ne keegalanjula eri era ye ggwe. Okitegedde? Lubaale akulaga ekiseera ekiddako kya kazigizigi, agenda kubamba ofaanana afudde, nga naawe osabirira singa nfa nenvaawo ke kaseera akajja. Ke kaana kano oluvannyuma k'osanze eri ng'ogenda ku kijja nga bakasibye ku muti, keesulise ng'ekinyira, nga okugulu kweno bakusibye omuguwa n'okugulu kweno bakusibye omuguwa nga kaleebeeta, n'ogamba bantu ki bano abatalina kisa? Lubaale agenda kuluma ng'alinga atabangako omuzadde. Akaseera akajja, muganda wange, naggamba soogera bintu byendyejjusa, soogera bintu biri nswaza. Akaseera akajja muganda wange, obubaka tebulimba. Okitegedde? Njogera ekintu kyennyini kye neekakasa ate kimaze okusengejja. Akaseera akajja kagenda kuba kabi nnyo gy'oli, weesibe ebbiri bw'oba tofunye essalira. Okitegedde? Akaana akawere era baatula ggwe, maama Nnaalongo era baatula ggwe, omuggo era baatula ggwe, Nakkonde emisambwa gye gikkubye ekikonde gyamubika
era still afudde. Lwafudde kino kye kirooto ky'ofunye era byonna biggweeramu ggwe. Okitegedde? Taata w'omuto ye taata Kabaka akutuddemu. Okuba maama omuggo, maama n'agamba musajja gwo nkubye omuggo nga n'ekiggo kinene, gwe muggo ogukkubiddwa olwaleero era ng'ekiggo kinene. Omuggo gwo munene nnyo okuvibwako taata mu kaseera kano nga ne Lubaale tonnaba mutandika. Omuggo munene. Ate Nakkonde ye maama akubanja akutuddemu yakukubya ekikonde. Era gwe kaana kali akawere kubanga gwe tannaba kumanya nsonga wadde gwe mwana omuto. Akakubye maama mu kunyiiga ennyo akakubye ne kagwa eri. Mu kugwa eri akaana bwe wadde weeyongera ku kijja osanze akaana bakaleeza emiguu okugulu eno n'eno keesulise ng'ekinyira n'ogamba bantu ki bano abatalina kisa. Kituufu era bye ebyokwewuunya by'ogendamu mu maaso. Ogenda kutuuka weebuuze bantu ki abatalina kisa. Ddayo emabega. Omwana gw'olina gwe wazaala omwana ali myaka nga 6, omwana wamuzaala ategeera, omwana n'atandika okuwonooneka, n'atandika okukuba olumbe, atandise okuyiika endusu, omwana mumuleeseeko mu lubiri tumukebedde ng'omwana talina ddagala nga ggwe eddagala lye. Omwana gw'oliko bakuntumye, omwana bamunoonyezaako ggwe. Ate omwana alinga ng'atunuddemuko mmutuusize waka, ate omwana abuze. Kitegedde? Kati awo oli waabuliza bantu ki bano abatalina kisa? Kweko ogenda kutandika okuleegebwa. Akaseera akajja muganda wange ogenda kufaananako omuntu agamba nti singa nfa nenvaawo. Ke kaana ke baleeze mu kkubo erigenda ku kijja ebaayo bafu, ku kijja ebaayo baziikibwa. Kati koole wadde okutenga ogenda ku kijja gy'osanze akaana ako omukazi ono Nakkonde kaakubye nga bakaleeze katunudde wansi. Lubaale agenda kukuba akukube otuke okwebuuza singa nfa nenvaawo ate nga tofa era ng'ofaanana afudde. Kyokka wakati nga Lubaale akuba ogenda kuba weewunzise nga buli ekigambibwa tokitegeera. Tolaba nk'omuntu nga Lubaale amuluma nga n'atera kufa naye nga bamugamba tereeza ensonga ng'agamba si Lubaale yannuma. Kati kyekyo ogenda kuba mu buzibu nga bakuleeza enkaka naye nga n'ebya Lubaale omutima gwo Lubaale yakuteekamu dda buzaabuza era olemerera okutereeza ensonga. Kwe kwewunzika kw'akaana. Ekiggo bakikubye ggwe kye kino olwaleero ky'ofiiringa kati. Ekiggo omuggo ebyembi bisekero ononsonyiwa ogga nti kye kino ky'ofiiringa olwaleero. Wabula nnyonnyola bubaka bwo. Nze bwe mba nnyonnyola ate ennaku nsooka ne nkiteeka ku bbali ne nkuwa obubaka bwo. Ekiggo oguggo gwe bakubye maama Kabaka akkubye omuggo w'embule. Okitegedde? Akkubye omuggo ate ne maama akulimu naye olwaleero akwegaanye. Ke kaana kano akabadde wali ku bbali ke kaggwe akakubye ne kagwa eri ne kalambaala. Linda akaseera akajja. Okitegedde? Obeera eyo bano abayoya biki ate ndabirira omwana n'oweereza 5 n'oweereza 3 ate biki ate n'okukika gye nazaala abaana baagala ate ku ensonga zibaluma biki n'oweereza akakadde. Lubaale alaba. Sente z'okola za Lubaale si gwe ozikola. Lubaale alaba ozoonoona. Okola Lubaale wa banno nga gwewo tonnaba kwefaako. Alaba n'oweereza 8 n'oweereza 3. Lubaale alaba. Ekitali kibi kuba okuyamba si kibi. Yamba nga naawe ofuddeyo. Kabe mwana wo gwe wazaala. Kola Lubaale w'omwana wo gwe wazaala nga naawe owuwo oli mu mukola. Ekyo Lubaale takigaana. Naye ne bw'oba n'omukazi ewaka n'okola Lubaale w'omukazi nga gwe ebibyo tobifaako muganda wange, bwe bwavu bw'obeera olifa olojja n'endwadde n'okubonaabona. Okuyamba omuntu si kibi naye nga naawe oli ku mulamwa. Omwana wo gwe wazaala osobola omukwatirako mu nsonga za Lubaale naye nga naawe ofaayo nga naawe weekwatiddeko. Naye waliwo okusaasaanya ssente, bw'ofulumya ssente naye ng'ate naawe ensonga zo zeebase. Kati ogwo gonna guba musango. Manya bulungi ebigambo byange. Enkya togaana okuwa omwana wo ssente. Omwana wo si kibi omuwa ssente. N'okukwatira ku muntu gw'otalina bw'oyita n'omuwa emitwalo 2 oba 5 nakyo si kibi ng'agenda kutereeza Lubaale. Naye olina okufaayo nga mu Lubaale yamba ku muntu
nga naawe ensonga zo zitambula era ng'oli ku mulamwa. Buli lw'owa mukazi wo ssente gwe wawase waka agenda atereze lubaale nga gwe tobiriiko, eyo ttabbu. Buli lw'owa omwana we agenda atereze lubaale nga gwe tobiriiko, eyo ttabbu. Osobola okuba obiriiko naye nga biri mu bigambo ng'olagaalaganya bulagaalaganya, okwo si kwentegeeza okubeera ku lubaale. Omuntu ali ku lubaale ye muntu ateeka mu nkola. Okitegedde? Kakati olwaleero ate noga siina ssente zindeeta naye ng'ate ozze ogaba nnyo. Okitegedde? Gundi abonaabona n'ofuna ennaku n'omuwa naye nga gwe tobiriiko. Gundi akaaba n'ofuna ennaku genda weetereeze naye nga gwe teweetereeza. Ate lubaale alaba ssente ze zigenda. Lubaale alaba ekyakutwala e Bulaaya talabamu makulu. Ate gwe olaalika buli budde kati enkya luli ate simanyi kati covid ate covid waggwamu ate ne weekwasa obusongasonga. Okitegedde? Ate covid omulala bw'atuuka era naye ne weekwasa nti covid yannemesezza siina wempita aye naye bw'anaggwa era naye nga weekwasa obusongasonga. Kati awo lubaale ekyo kibayita omuggo. Taata okuvaawo nga lubaale abadde yasitula enkundi kya bulabe nnyo. Ogwo muggo. Ofuuse munaku. Ogwo muggo. Okitegedde? Muggo. Era kati abantu bagenda kutandika okukwegaana abantu bo bonna osigale bw'omu nga kati k'ekibiriiti. Ye mwana gw'olabye babambye ku muti nga yeesulise okugulu basudde eno bakusibye eno n'eno nga giriko emiguwa ng'omwana bamubambye yeesulise ate ng'omwana muwere. Ekigambo ky'obuuziza nti bantu kibana batalina kisa kirinde bagenda kukibuuza mu bulamu bwo ng'omuntu yali ategeerekeko olwaleero aggwaawo. Ekigambo ky'obuuziza bantu kibana batalina kisa abaleeza omwana bwe bati. Ekigambo ekyo kikulu nnyo mu bulamu bwo. Kitwale nga kya nsonga nkulu kigenda kutandika okubuuzibwa mu bantu abali kulaba oba ggwe okubeera ng'okyebuuza. Bwa ne lubaale bw'abanga muzadde lwaki nze? Ekigambo ekyo kigenda kubeerawo mu bulamu bwo. Soogera kintu kyendyejjusa nnyonnyola by'oloota. Ate soogera kintu kiri nswaza nnyonnyola ky'oloota nga kijja kuba. Weewaawo. Yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.